Kuli nga babayita ba campus witnesses omu bamuleetanga talabikanga nako ne bamubuuza n'akola statement ng'agamba bamusuubiza omugulira ennyumba bamusuubiza omuwa bino ne bino ne bino ajja waayiriza Ssegirinya nti ne pikipiki bamusuubiza ennyumba ne pikipiki kakati nga bagamba agambe nti Ssegirinya ne Ssewanyana babagula siringi emitwalo 5 n'emirala kumi mubagende batemeteme abantu Masaka mubalabise gavumenti olw'okubanga olwani ebyo byebiri mu statement ey'obujulizi bwa state mu emitwalo 5 omulala mubamu emitwalo 10 mubatemeteme abantu ebijambiya era n'obujulizi obulala nti ambyulensi eyo bagirabako mu bitundu by'Erwengo naye dereeva yannyonnyola lwaki ambyulensi yagendayo n'ebirala ebifaanana. So story eyo jagadde mugifune mumanye obulamu bwe tulimu bwe tumaliddeko omwaka nga mwami oli Museveni agamba teri nga mutabani wagamba ayagala nsingo oba bulago Museveni agamba tayagala bail tayagala bond Muhoozi agamba ayagala nsingo yani Dr. Kiza Besigye Christmas yagiririddewa Zira bamugamba nti bamusanga ne pisto era baagala kumuggyako obulago olutalo we tutuuse mbabuulira bassebo ne banyabo abadde akyaluteekamu ebyokuzannyo abadde akyaluteekamu nnyo ebintu ebyokubalaata bw'oba olina akakuku ne munno nga oli foot soldier oba wa NUP oba wa PFF oba wa kibiina ki mbasaba bassebo ne banyabo buno obukukukuku tubusooke tubuse bbali tugenda kufa nga tulaba ng'oyagala kifo nti njagala kino oba oyagala kiri oyinza n'obutatuukayo. Ssegirinya abadde asobola okwesimbawo 226 agenda kwesimbawo tuli wano nyinza okuba ng'oyagala ekifo nyinza obutatuukayo ffenna tumanyi bwe tusula mbabuulira wange byemwagaliza abimanyi nti bingi n'okusukkako ate tuli fenna ku platform ya maanyi g'abantu tetusobola kubanga twesacrificinga each other ng'ate tuli mu kulwana kujjako nakyemalira. Eddoboozi lya Ssegirinya limanyiddwa kyeriyinza okukola nga liyimiridde ku nsonga nabwe ekityo tetuyinza kubaamu na personal issues n'ekisinga okubeera ekikulu nze ndi mulongo Ssegirinya togenda kufa abantu abalowooza nti Ssegirinya agenda kufa ekyo nakyo munefufu kubanga Ssegirinya akomawo kwabobwe tujalaba nti tutambuliza wamu tewali kijja kukaluba kubanga amaanyi g'abantu kyekikulu ate emmundu yonna bannayuganda tugane kuzeetunuuliza kati nze okujja okwedifendinga nti nedifendinga ku Ssegirinya kimenya nnyo buli muntu abawuliriza tulina kubanga ffenna twatakinga nakyemalira Ssegirinya bwamulumba nange nemulumba Lewis namulima tumutayize akuba ku lubuto akube akuba ku mutwe akube akwate ekigere akuleki akwate so lunaku lwanjawulo nti ndi ne muganda wange Ssegirinya era mwagaliza okwongera okuba strong ngenda kukuleetera ebibala ebyebusoge bigenda kuyamba so kyakabi nnyo mwebale nnyo kyakabi nnyo people power our power people power NUP everywhere NUP kyakabi nnyo onalikuwagaliza